Yes, stop up the one. Leader of opposition Joel Senyonyi Sazeko ku masengero wano ku Bulange wanena zikula emijoozi embeera bweti bweri waneno wabweru nga wolengera embeera bweti bweri wabweru waneno ku Bulange Mbeera bweti bweri waneno ku Masengere ne ku Bulange twaliza wamu Leader of Opposition Joel Senyonyi alabiseeko eri embuga mulanga kwa Ssaabasajja Kabaka ogudduke ogw'okugula emijoozi okubeera abasajja abasaali okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. So embeera bweti bweri wabweru waneeno wa Bulange. Poliisi egezaako okutereza enguudo kubanga ntina abantu baba nga bayitawo bulungi kuba embeera nga egiza mu nteeko. Poliisi ekola ogwayo nga wolengera kamera zaffe eza Kyabasa bafoot soja basazeeko wane embeera bwetyo bweri. Era n'abafoot soja balaba n'omulimu bagwenyigiddemu ogw'okutereza ebidduka n'okubiragirira gye birina okugenda kukolera wamu. Naye nga wali eriwo enkulengeza y'emmotoka ya mukulu Senyonyi Joel Leader of Opposition y'emmotoka egyolabaawe eri kuyingira oba egenda okuyingira mu Bulange. Ssanyu lyereere waneeno wabweru wa Bulange era embeera bwetyo bweri. Kamoga Abuduswabu CBS ku Bulange.
naffe tukwatire wana abasimbiyesi Speaker wa KCCA agency. So may I say judge sasanya kuraba ongeza dembe yesu kugera ku kano nenda bika olabike emirembe nenkola
Katikkiro ekitiibwa kya Buganda
bw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Mukama tusaba byonna binaava mu kutegeka emisinde gira Mukama bibeerewo tukusabe gwe ali waggulu ennyo fena ne tuddamu nti amiina. Tweyanza nnyo ssebo Kamala byonna wano kyekise Kamala byonna wakyaliza abagenyi be. Erinnya lyange nze Kiyemba Hassan nze okukwanaganya w'abavubuka tinga ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform era obuvunaanyizibwa bumpeereddwa bwakwanjula abakulembeze abali wano newankubadde ssebo w'ekitiibwa leader of opposition ndowooza yagenda okwanjula ababaka bakulembera naye wano tuze ne Deputy Secretary General w'ekibiina kyaffe Honorable Aisha Kabanda. Tuline Ssaabakunzi w'ekibiina Honorable Chairman Nyanzi Trade Center. Tulina akulira abavubuka Honorable Zake Francis Butemi. Tulina abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo LC5 Chairperson Tambala District wali wano Ssebo. Tulina Mayor waffe Wekawempe Ssebo. Tene tubeera ne Mayor w'essaza Bidalinde Walwaga Division. Tulina bakansala b'enjawulo ne baspiika obudde sigenda kubanjula mwena mwena kati kantwale omukisa we leader position da ababaka Ssaabasajja Kabaka awangaale. Neyanziza nnyo musajja wa Kabaka okuva Ankole. Oweekitiibwa Katikkiro kwata ddamula sooka okwebaza olw'okutwaniriza ku lunaku lwa leero. Twali bakujja wano ku bbalaza naye nteekateeka ne tugikyusaamuko tusobole okusinkana Oweekitiibwa Katikkiro. Mu nsonga zino enkulu twagala okwebaza olw'okufiisaayo akadde n'otusinkana ttiimu yonna nga butuze. Nsooke njanjule Ekitiibwa Secretary General asabe ababaka abali wano ffenna tuyimuke banjule bulungi. Kantandikire sayidi eno oyo Oweekitiibwa Francis Katabaazi okuva e Kalungu, Oweekitiibwa Susan Mugabi kuva e Buvuma. Oyo muzoganya omumanyi nnyo, oyo musajjawo omukatoliki musomesa Bugonzaga naye ava Kalungu era nga ye minisita wa education mu shadow cabinet yentwala Ssebo Oweekitiibwa. Honorable Susan oyo minisita wa fisheries mu shadow cabinet yaffe. Tweteekateeka eyo mpolampola. Oweekitiibwa ali muwezo Ronald Subuga oyo ali wali ku muliraano Nakawa East era nga ye minisita shadow minister wa KCCA. Oweekitiibwa Teddy Nambooze atwala abantu b'Empigi yabakiikirira nga woman MP. Oweekitiibwa Sserubula ava Bwikwe Lugazi apologies. Oweekitiibwa Dennis Sekabira Onaluweero. Dr. Christine Ndiwalana kuva e Bugoma Nsimbi. Honorable Nabukeera olutera omuyita landileti nsonga ezimu endala naye mba ku mukyala ow'emukono. Atuze wano olwo mutabani wo Zake Zivuge Francis Zake Butemi ana
owekitiibwa Helen Nakimuli ava Kalangala Islands Sese era nga Minister, Shadow Minister owa Information and Anti-Corruption. Ensonga za corruption ezo tuziriko nnyo kyovuddola tulina ne Minister azikwasaganya owekitiibwa Aisha Kabanda paka omukyala ow'Ebutambala era Deputy Secretary General, owekitiibwa Kaya Christine Nakimwero okuva ekiboga era nga Shadow Minister ow'amazzi n'obutonde bw'ensi. Ensonga ezo nkulu nga tugenze emabega wali abadde asemberedde nnyo abakamera owekitiibwa Aloysius Kasa era nga neighbor mu kitundu wano walubaga, owekitiibwa David Jeko musajja wa Kabaka okuva e Makindye, musajja wo Kayemba Solo Mugoma Nsimbi abeera happy buli kiseera, owekitiibwa Geoffrey Lutaya okuva e Kakundo, owekitiibwa Paul Nsubuga okuva e Busiro, zonna tuzirina owekitiibwa Katikkiro era tumuyita smallest MP. Nga tuze emabega wano owekitiibwa Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni okuva e Mukono, Katikkiro amanyi mpaka tutwala omukyala wano mu kibuga Shamim Malende. Kansabe bakansala aba 5 nawe mutemba njule quickly nga bakulembeddwa speaker waabwe oyo owekitiibwa Zahara Mwirika speaker owa KCCA era nga bakansalazi batwala nkulu olindooza omanyi bulungi nnyo Moshi, nali mugamba ne Moshi nali nina emyaka nga 10 nga nkola ku TV nga wekana bwotyo akati nkuze musajja waali takaddiwa yatubulira bakansala bwetulire agambye sikubye nnyo bakansala batirimu ebali nammwe muyimuke owekitiibwa Katikkiro abalengere abe bakansala baffe abatuli jakwanjula basipiika Godfrey Luyobya ow'e Nakawa, Speaker ow'e Makindye. Tulina Governor LC5 abeera Governor naye ngeri emu oba endala, LC5 Chairperson owa Butambala Nambowa Rashida wali n'abakulembeze abalala besikonyeeko. Owekitiibwa Katikkiro nate tuddamu okwebaza olw'okutwaniriza omulanga guno twaguwulira era nga bwe tuze tuwulira emiranga egy'enjawulo nga giri ku miramwa egy'enjawulo. Baffe buli lwabajaguza omwaka wabeerawo enteekateeka akuza birthday mu nsonga ez'enjawulo zitera kubeera ku nsonga ez'ebyobulamu n'ebirala. Buli mwaka tuze twetabamu mu ngeri ez'enjawulo ng'abakulembeze, ne ku luno twagambye nti katujje ffenna awamu abamu tebasobodde kujja ku lw'emirimu egy'enjawulo nga tuze okugula birthday kits. Abakulembeze baffe abamu bazigulire ku masaza kubanga ekyo nakyo kikulu, eyo gye bava kits zino gye ziri era nga abasinga bakwasaganyiza ensonga ezo mu bitundu byabwe gye bava, naye abalala twabagambye tujje bisobola okwasaganyiza ensonga eyo wano tutukwasaganye awamu era nga tuze n'obukadde 21 okugula kits zino. Sookera ddala okwetaba mu misinde gino. Ekyokubiri okwanukula omulanga gwa Beene. Ekyokusatu omulamwa ogw'omwaka guno gwa byabulamu nga Minister yalambuludde era kalwadde akaleeta mukenenya naddala okukubiriza abaami okwetaba mu nsonga eno. Tugamba omulamwa guno mukulu, so yes gula kits
tutuke emisinde tukole ku dduyiro kubanga abamu odduyiro tumwetaagira ddala tutuula nnyo mu paalamenti ne muzi kanso gye tubeera akadde oluusi tukafuna kakola ku dduyiro so kijja tuyamba okukola dduyiro naye n'okwetaba mu kaweefube obwakabaka ng'ono omukulu ennyo era naye kakozese akakisa kano okukubiriza naddala abaami gwe mulamwa okwetaba mu nsonga zino abakyala bajjumbira nnyo ensonga zino naye naffe abaami kikulu nga beene bwalambuludde obulungi ensonga zino tuzeetabamu okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya obwakabaka tuze tulaba nga bulina enteekateeka nnyingi ffe ng'aba National Unity Platform tuobweramu nti enteekateeka ez'obwakabaka zonna tujja zeetabangamu era ndeeta obubaka okuva ew'omukulembeze waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mukoddomeewo ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro akutumidde nnyo era tusindise tumukiikirire abadde akakomawo abadde alina emirimu gyakwasaganya n'atasobola kujja naga tujje tumukiikirire akutumidde nnyo era nga enteekateeka ez'obwakabaka aziri mabega awo mule ttiimu eno gyakulembera era nga gyebugjako eyo ajja kufuna ku chance ajja embuga owayemu okweta ensonga ez'enjawulo njagala okwibaza ate gye tutambudde nayo ensonga eno mwebale kujja nga bwengambye abo tebasobodde kujja era ng'eno otandikwa ensonga ez'enjawulo ez'obwakabaka zetujjanga okuwetabamu kubanga tuli bawulize eri maaso moogi ate nga n'emirimu gikwasaganyizibwa obwakabaka bikulu nnyo nga naffe kitukakatako ng'abakulembeze okwetaba mu nteekateeka zino mwebale nnyo mwebalire ddala ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Omuweereza mu Buganda West Council ez'Entambala kati ye ssentebe wa district Honorable Mariam Nansamba mu nkoba za Mbogo ya Datamayini nakati akyaweereza ekyaddondo Honorable Yumbya abadde ssentebe wa nkoba za Mbogo ku NUPs kati ye sipiika wa Nakawa Honorable Waswa Ibra mukiise Rubaga abadde mu nkoba za Mbogo ekiseera kyonna bano bange bwe sibanjula mukama wange okukwanaganya kuba kugenzi mu kiseera kino kamala byonna wange Katikkiro Honorable Ssenyonyi Leader of Opposition ababaka abaparlament abakulembeze districts ez'enjawulo ne bakansalas badani kusanyuse okubalaba kama wange badde ntunulatunula nga ndaba batono nnyo abali muno Kabaka batangwasa okumukulembererako ng'abavubuka kama wange olwaleero bannaffe aba National Platform bawulira eddoboozi kiki Ssaabasajja kyagamba ate ddi era olunaku olwaleero bawulidde eddoboozi lya Ssaabasajja ng'emmunyeenye mu Africa ku kulwanyisa mukenenya ne bajja wano batwegatteko ku mulamwa ogw'abasajja okubeera abasaale okutaasa omwana omuwala akawuka ka mukenenya kama wange ensonga lwaki bali wano era ne bwebalabira wano tebaagala nnyo okuwulira byange kubanga nze kaguma katono nnyo ng'enene weeri era mukama wange ngenda kusaba ojje oyogereko gye bali
naye tulina bannaffe aba Starbex abo bakugambye kamuwange bwekuba kwe kusiimako nsaba tumalirize aba Unity Platform bo tumale ebyabwe byonna n'oluvannyuma bannamikago bano aba Starbex nabo tubawe akaseera akalungi naawe nabo okwanjula ettu lyabwe. Kama wange twala omusabo mubiyite oyogereko eri abagenyi baffe Ssaabasajja Kabaka wabwami mu Agusto 1 mwaka oguwedde nga minisita w'abavubuka n'emizannyo wamu n'owekitiibwa Israel Kazibwe. Singa oli tiyakuza kirevu nandigaye nti bombi mbula kalevu. Sebo omukulembeze w'oludda olwabula gavumenti n'ababaka sanyuse nnyo okubalaba kumpi mwenna abantu bano bokulembedde bonna kumpi buli omu mumanyi feesi mumanyi jja bakiikirira kubanga bwembeera eyo banyaniriza bulungi yonna. Onalebo Nyeko yawasa omukazi n'andyako ebintu ajja tibiyuliko oli wa KCC nasulanga ku nnyumba za maama we nga ndi muvubuka muto emakindi eyo mwenna tewali wano gwe simanyi. Onalebo Katabazi yali agala kubeera faaza n'atya ebyobutawasa n'abalala tewali gwe simanyi wano. Rashida kumpi muwala wange ow'Ebutambala. Kale ndi musanyufu nnyo wendabye nga obakulembedde n'obaleeta ate oli Onalebo Kayemba Solo yampita neewummuzeemu nengenda nange nendya ku dansi Rema Namakula nga ayimba bampita nembeerayo. Mwebale kujja mwenna oli meeya yatutwala wano. Kale buli omu wano ali wano mumanyi nkukulisa oba nkusaasire omanyi bw'ofuna obukulu ogamba nga nti ng'ofudde. Wano mu Buganda obwami obukulu bwe bwa Katikkiro naye olugero lw'Ekiganda lugamba nti obwa Katikkiro ndoddo yeetikkwa mu malirivu. Kye baali bategeeza nti obukulembeze bugiramu ebisoomooza oluusi kye babagamba nti oba nkusaasire naye bakiwadde munnange si bwe bujja awo ntusaba okulika. Era tukwagaliza obuweereza obulungi. Ebisoomoozo ojja kubisanga era amakulu g'obukulembeze. Nze abakulembeze ba Kabaka abaami mbagamba bulijjo saagala mwami andeetera bizibu akaabakaaba. Mugamba nange nkuwulira ebyange. Omukulembeze kitegeeza kutema mpende ezivunuka ebisoomoozo. Era watosobola kutema mpenda zivunuka bisoomoozo obukulembeze bukulema. Awo nojja kubisanga naye nkakasa ojja kusobola okubivunuka. Ssaabasajja Kabaka yatugamba nga tutandika enkola eno ey'emisinde gy'amazaalibwa ge mu 2014 nti buli mwaka tubeerenga n'omulamwa we tuddukira. Era okuva olwo n'okutuuka kaakati tuzze tulondobayo emiramu egy'enjawulo tugimutwalira bw'agisiima ne tugenda nagyo mu maaso. Siriimu bulwadde bwa bulabe nnyo newandibadde bwangu okwewala naye bwa bulabe kubanga mu kutondebwa kwaffe mwe muli ate ekkubo siriimu mwakwatira ate ng'ekkubo eryo tulikwata mu ngeri ya butonde si kyekintu oba oliawo kyoteesaako nga bw'oteekateeka nti ku Lwokusatu nja kugenda e Bulange, ku Lwokusatu nja kwambala essuuti eno ennungi ng'eya Onalebo Ssennyonyi eno. Bino ebyekkuba eritambuza siriimu oluusi bijja mu ngeri etategerekeka. Kyeva bubadde obw'obulabe nnyo.
era kyemuva mulaba nti kumpi tewali muntu atakoseddwa oba ye kennyini oba ab'enjuye oba mikwano gye. Era simanyi oba leader of opposition akimanyi muntu siriimu akwata nnyo nga muveeyo mu kampeeyi. Naye nawe ndi sijja kwogerayo mu mirimu gyange ne wajja kibinja baali balina gye bava bannabyabufuzi, sijja kwogera langi zaabwe. Naye wali ku mabbali we baali nga ndaba ekkubo lye bakutte nga siriimu mulaba batambula naye baali bava kunoonya bululu. Omanyi bw'obivaamu bino byonna omuliro mubadde mwetala muwonye oluusi lwabyemu omukka ogubalagala baga twebuliseemukko. Awo nno ssebo ne bannyabo bwenna abali wano bwe tuba ab'okuzza Buganda ku ntikko tulina okwelwanyisa mukenenya. Waliyo n'endwadde endala era bwe tuba tukuza emyaka gya Kabaka tetubalaba bazimya, tubaako bye tusoosowaza, tubaako bye tulondola olw'obulungi bw'eggwanga. Singa tutuuka mu 2030 nga siriimu awedde mu Uganda nga Kabaka alina kyatukoledde, awo tuba n'ensonga ddala ey'amaanyi lwaki tujja kuzaamazaalibwa ge. Naye nakano mukawulire kubanga muli mu National Unity Platform, National Unity Platform kuba mwagala kufuga Uganda. Ate waliwo ekitwala omuntu mu byobufuzi okujjako okufuga. Buli mu kibiina kino kuba mwagala kufuga, temujja kufuga nga temulwanyisiza siriimu. Bwe kiri abantu banaafa ne baggwawo munaafuga ki? Oba mwe mulwala ne mufa. Awo nno mbasaba nammwe musoosowaze ensonga zino nga muli mu mirimu gino egy'ebyobufuzi. Abakulembeze n'abawagizi beewale siriimu. Muganda agamba nti omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo. Engezaako okugamba nti okuba muze kugula emijoozi tekigenda kubakubirira gyenjogera. Manyi omukadde bw'ogenda omulaba n'agamba empewo ennaku zino. Wano Kabaka ye kitaffe yakitugamba. N'olwekyo owa NUP wayagalira onna wajjira wano. N'ab'ebibiina ebirala n'ab'eddiini endala n'ab'amawanga amalala ssebo mwami Lubongoyo oluwaddembe okujja wano. Kuba Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda. Kubanga Buganda ggwanga kye bayita nation mu Lungereza erimu abantu bangi okuva edda nno tebitandise wano kaakati. N'olwekyo buli amanyi nti Kabaka ye kitaffe yalina eddembe okujja wano. Tewali gwe tusibira bweru. Era temunyiiga bwe munalaba ab'NRM nga bazze wano. Nagenda ne ŋŋamba abantu bajja mu nkuuka nti Kabaka yazaala NUP, ab'NUP ne basaakaanya. Nti Kabaka yazaala NRM nti nti Kabaka yazaala DP nti gwe wamu kitaawo yakuzaalayo omu. Era nga bwe baabazaala mwena mufaanana. Osanga omuwanvu, n'osanga omumpi, n'osanga omumyufu ng'awo nalebo Nambooze, n'osanga eyaddugala kagongolo ngawo nalebo Ssekabirako jange ezoziwanga. Naye nga mwenna kitammwe n'ennyamwe bibamu. Kati Kabaka bw'atyo bw'ali. Twabadde n'abasiraamu wano Kabaka n'abasiibulula. Ate luli twali n'Abakristo ne tuyimba ennyimba z'amazaalibwa. Omuzadde bw'atyo bw'abeera. Awo nno mulina eddembe okujja wano ne mwegazaanyizaawo. Neona ne Kyagulanyi alina eddembe okujja ne yeegazaanyizaawo. Bwekiri. Era ffe si ffe tusalirawo abantu bye bawagira mu byobufuzi. Nze mmanyi abantu bangi mu NUP abaagala Obwakabaka. Manyi n'abali awo bwe batyo.
manya abantu bangi mu DP abagala obwakabaka naye waliyo n'abali manyi mwena alimu abagala obwakabaka n'abatabwagala bonna mbamanyi kati siyinza kubeera awo ne ŋŋamba nti olwokuba njagala nnyo kibiina gundi mwenna mu kye mubamuwagira nomwesalirawo n'eddiini Honorable Senyonyi asomera mu Watoto Church Chairman Nyanzi Mukatoliki Rashida Musiramu n'abalala balina eddiini zaabwe ez'enjawulo. Ffe tetusalirawo bantu ddiini, tetusalirawo bantu byabufuzi, tusalirawo bantu mawanga. Tulina akakwakulizo kamu Kabaka yennyinimu wano mu Buganda. Oli bw'aba takikkiriza oyo bwe nnyinza okusibira ebweru. Awo temutya bwe mulaba abafudisi abaaki gwe mulimo gwange. Kabaka nga mutegeeza ati abaana bo baabadde wano. Naye mmwe babeeyunidde abamu tebali wano, sitegedde lwaki babeeyunidde bangi bwe batyo. Yagaye nti ffe batuufu. Uganda erimu abantu obukadde 45 naye nnene ekimala ffenna okugyegazaanyizaamu. Fenga obwakabaka twagala eddembe ly'obuntu tulekere n'okukyogerako nga buli omu asobola okubyeyagaliramu. Abantu boogere bye baagala bye balowooza baleme kukubibwa ku nsolo b'olutalo okuba babyogeredde. Bakuŋŋaane boogere bye baagala bamale bagende. Kasita babeera nga babikoledde mu mateeka tebalina kye boonoonye tebakutte matikisa gaabwe ne bagaasa. Eddembe ly'obuntu kintu kikulu era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwale nga kikulu nnyo. Abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala. Tulabye nze neewuunya mu Africa wano ng'Senegal baalonze pulezidenti naye waliwo pulezidenti bamuyita wadde simanyi bamumujjukira oba akyaliyo bayafa. Yatawaana ne senga oli yali bamutanga senga okutwala omukulu n'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka 2 ate naye bwe yajja mu bukulu n'ayagala okukyusa ssemateeka. Noono abaddeko ono pulezidenti abaddeko ow'Senegal oba yesale naye agezezaako okupalapalanya mu ssemateeka. Simanyi oba mu Uganda byali bibaddewo ebyokukwata mu ssemateeka. Eddembe ly'obuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo era nze bensanga bannabyabufuzi nkibabuulira. Ebyobufuzi si muzannyo ng'ebyobufuzi ebyo bibitta amawanga ne bitta n'abantu. Ebyobufuzi nsonga nkulu ekyenkaddawa kyemubamula sitwagala bakazanyiriza byabufuzi kubanga kazanyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu. Twagala abatwala ebyobufuzi nti mulimu gwa buvunaanyizibwa okukuza okuzimba oba okutta eggwanga naye byonna byetooloolera ku ddembe ly'obuntu. Nsonga nkulu mwe abali mu kuvuganya mukitwale nti kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutassa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ensi mulima mugisuddeyo mukitandike kati. Mulina okugumiikirizigana. Honorable Senyonyi alina abaana 2 kati akyali musajja muto. N'ojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo. Onokikola otya onoolwako okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Buli naagumiikiriza munne. Mulina okuyiga okusinganamu ekitiibwa. Mulina okubiyiga kati nga muli mu ludda oluvuganya. Kubanga bw'otabiyiga nga tonafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna. Onooba ogambwako. Buli asobya tebattamutte. Buli asobya battamutte. Mulina okubiteeka mu nkola. Nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyina ebbeetu okukibagamba. Rashida bw'asobya mumuyita. Mukyala wange Aisha bw'asobya Kabanda anti wa Mbogo. Bw'oyagalanga nkwongera enkoko ssebulu mwami Nyanzi. Bw'asobya mumuyite mutuule mwogere.
bwe muneemanyiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulamu bwekiri ekinaddako kwegwa mu bulamu bwe muneegwa mu bulamu nga tebibalemye anti Agabwa ageerwanyarwanya gaba gaagala kukola ki munaagenda okuvaano amanegero temuziyize amagezi bwe banga wadde malungi mu nkubiri engalo njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna mugula emisinde gino ffenna wamu twagalane ffenna wamu twagalane era lunaku olw'emisinde temubamula tetwagalamu byabufuzi kubanga onaliwo Ssenyonyi bw'ana agenda okulaba taata we Easter ayinza okusangayo n'abatasomera wamu bawatooto oba nnimbye ayinza okubasangayo kati ebintu byawatooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata biba bya lunaku lukulu oba kale kuyidi bweneetuuka yidi eyinza okutuuka nga bonna bazze ewa muzeeyi bonna si bannuuko onookola otya baganda bo kyenva mulaba nti ebyakabaka sitwagalamu byabufuzi mwagala mwenna mujje mubeere basanyufu leka kulaba waddippyo olyoka omusongemu ennwe mwe lwaki mwakolagana n'aba UPC mu gyenkaaga mwe mwatutuusa wano oba owa UPC nga zze kubanga ewakitaffe enna tuba baana tuba ku mulamwa twakutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka era Kabaka bamuyita Ssebuufu mwebale tubalinze nga 6 era tubaagaliza nga 7 era tubaagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi Ssaabasajja Kabaka awalaale naba abasitabex kubanga omukolo gukyagenda mu maaso omwana ow'okuwala Guys, Vanessa, sikemu katono sobola kufuna ekifaananyi enkamba okitegeera
Achimie